House manager ali mu kulaajana oluvannyuma lwa bakama be okumutegeeza nga bwagenda okufuuka omusawo w'ewaka era bamugambye ayina okuba ng'akuba abaana empiso buli lunaku yagenda okuba ng'abajjanjaba. House manager wonna wooli vidiyo eno tewalisaanye gisubwa. Nammwe mujje wano eno mbabuulire. Naawe ali eyo kiyinza okutuukako omanye ekyokukola. Gwe wenna Kadaama eyakajja mu kiyumba oyina mukwano gwe yakajja musharingire vidiyo eno eyinza omutaasa eyo mudda tomanyi eyinza obutamuyamba kati naye bw'aba agirabye nga kimutuuseeko nze kino kye baŋŋambye okukola olwaleero ayinza okujjukira n'oli baamugamba bw'ati oba okitegera kuba bano abantu beeno bakatwewungu bamawaya bazzoliga oba babagamba nti Kadaama ekigambo Kadaama kitegeeza byonna. Omukazi omwana mulwadde Lukwago mulwadde kati bamututte mu ddwaliro ndowooza ne babawa eddagala babawadde leero lya mpiso. Nze eddagala bulijjo lye tuteeka lyempa abaana lino ery'omukamwa ate ng'era omukazi asobola okulireeta n'aliteeka ku dayiningi mu sitting room n'akugamba eddagala ly'omwana liri awo muwe ku ssaawa bwe ziti. Eddagala ly'eno bwe baba bawandiikako ebiseera ebisinga bawandiikako mu Luwalabu. Olina okukozesa obwongo n'ogenda ku Google no screenshot n'okuba ekifaananyi no screenshotinga n'okola ki n'oliraba bagambye muwa emirundi emeka gundi mmeka naawe n'osomako n'olaba. Leero baleese eddagala lye baleese lya mpiso kati nze mbadde era mmanyi lya mukamwanga bulijjo kuba baŋŋambye waba alidde mmuwe. Munnaye nga nzijjayo eddagala nga ntunuulira eddagala kuliko kano akayiso nga we bafumita omuntu omugiraba yiino mpiso. Kati nga mugamba empiso nga leero si kiri nga kye baleeta kyokwata n'oteeka omwana mu kamwa n'omuwa eddagala naŋŋamba eryo mbusi lya mukamwa buli akumukuba ku kabino oba ku mukono bw'akiŋŋayo muganze siri musawo mugamba mama namafi certificate dokita nze sirina bbaluwa ya busawo ntandika nti okuba omuntu empiso naŋŋamba mbu mafi mushikira even if you are not a doctor mbu osobola okuba omwana osobola mukuba ekabina wano nze ŋŋenda mu ddwaliro oba n'emisuwa n'omusawo n'anoonya emisuwa ne gikubula kati nze atali musawo atagendangako mu ddwaliro lya busawo ntandika nti okuba omwana empiso nga n'abasawo bazikuba abaana ne batana omwana empiso n'etana nga naye omukugu yagimukubye kati ate olonze Kadaama atamanyi naye bakwata mpiso nga bakuba omwana ngenda ttandikirawa. Yayinza okuba yagenze mu ddwaliro ne bamulagirira n'engeri gy'alina okikolamu talina kyakugambye akuwa ddagala kuba mwana. Kati bano tebatunoonyaako ntondo tebali mutuwa kumpakulira ntalo. Nze mugambye simanyi siri musawo sisobola kuba mwana ddagala bw'onookomawo n'oli mukuba. Nze ne mugamba ewaffe kiri alaamu gwe wenna omwana eyakajja mu kiyumba tokkirizanga mukama wo okuwa eddagala ery'empiso nti okuba omwana empiso tokikkirizanga. Dino ery'omukamwa panado muwe bwe baba bakubuulidde emiruzi z'olina omuwa naye lino mukwano gwange gaana kuba toli musawo. Nze nalaba ne wano eno negundi yajja wano eno n'asiko. Wamma gwe alaba vidiyo eno oteesa kiki ky'oyogera ku vidiyo eno genda mu comment section ate oteekeyo gwe kikyolowooza okusinziira ku kyolabye mu vidiyo eno naye nga nkwebaza nnyo gwe wenna w'osinziirira okuba nti olaba vidiyo. Wamma gwe olowooza ki ku bigambo ebadde mu vidiyo eno? Gwe commentinga okusinziira ku kiki ky'owulira kikyoteesa nga gwe omuntu. Naye nga mbaagala nnyo bamikwano mwebale okuba nti mulaba vidiyozi zange no likinga no commentinga okola kyamaanyi mukwano. Naddala gwa commentinga no likinga onzizaamu amaanyi ate gwa subscribinga okola kyamaanyi nnyo nti oyamba channel
okuba nti ate ekula. Mukama abanjagalire nnyo, atakuumira mpeera. Wonna wonna w'oli awo nsaba Mukama Katonda akutereereze obulamu, byonna ebibadde bikuleetera ennaku n'okukaaba nsaba Mukama